Abaagalwa nina kye mbaleetedde. Lino eno ly'erimu ku masomero ga taata wange g'ayina. Era ng'essomero lino eno ssomero ddungi nnyo lisobola okulera omwana wo eri gwe wenna eyeetaaze okulabirira omwana wo. Essomero lino eno liyitibwa Ridha Islamic High School. Kuliko O level wabula ne A level era nga lisangibwa Kampala. Wabula ate lirina Ridha Islamic Primary School okutandikira ku nursery mpaka mu kibiina eky'omusanvu era ng'essomero lino munnange liri free registered. Abaana batuulirako UNEB olw'ensonga essomero lino eno lyakkirizibwa gavumenti okuba nga lisobola okutuuza abaana okukola ebibuuzo. Awo nno abaana bonna ab'ekyomusanvu ekya siniya ey'okuna teekako ne siniya ey'omukaaga. Essomero lino eno lisangibwa mu Kiteezi era nga liri mu Kampala. Gwe wenna alyetaaze osobola okukuba ku nnamba z'amasimu ago n'osobola okuregisteringa omwana wo. Ate nga jjukira amasomero gaffe gonna munnange gasomesa okuva ku nursery, secondary paka ku university. Era nga abaana bonna abamala university nga babadde nga basoma bulungi bafuna omukisa ogw'okuweebwa basari ne basomera e Bulaaya. Naye ate nga jjukira amasomero gaffe gano eno gali nnyo ku ddiini, ensibuko yaago ya ddiini, wabula ate nga gasoma n'emisomo egiri geno oba gye ngamba emisomo egy'obulijjo. Jangu oregisteringe naffe nga tukulambuzaako okusomero lyaffe erifaananyi. This is Oga Oshila Adita, and guess what? Today I'm at one of my daddy's schools. Today I'm at one of my daddy's schools. This video is not personal. This is not a personal video. Wabula nina chenjagala okuyisa to those ones that are interested. As we move around, I'm going to show you around. As you know, Ridha Islamic High School, secondary O level and A level. Atena tuina wo Ridha Islamic Primary School, yaba nursery boka. Esomero lyaffe liri ku mutindo. Lisomesa abaana bonna atenga tuina ne center abaana we bakolera ebibuuzo. So you don't have to worry about anything. Kyolina okola, you just come and register or registering omwana wo agenda somera ku somero eby'omutindo eririmu ekisa ate nga litandika na ddiini. Nga bw'olaba waneeno w'olaba guno gwe muzikiti gwaffe abaana waneeno we basaalira nga embagambye nti nno essomero liri ku mutindo gwa ddiini, azin ddiini, okusoma eddiini tulinawo emisomo gy'eddiini wabula tulina n'emisomo egiri geno. Tugenda nga bwe tugenda bwekiti tugenda kubanga tubatobunga around ogwo omuzikiti tugubalaze bulungi nnyo. Balina ne tanka we bajja amazzi tulina zinayikondo eziwererako ddala abaana we basobola okubanga bakima amazzi. Abazimba awo temubafaako, tugenda gena mpola tutuuke eyo nagye tulaga wali nga w'olaba w'abaana abato babebizi bammwe mubaleese tobeereeyo omwana nakusumbwa tayagala kusoma akaaba n'ebintu ebirala gwe muleete wano kuli n'essomero erya Ridha Islamic High School, kuliko n'ery'abaana abato Ridha Primary School. Abaana abato tubateeka wali baneeno babebi be mutasobola kulabirira mubatuwe tubeere nga tulabirira abaana bammwe. Nga bwe tugenda bwekiti essomero ddene bulala balageeko eri yonna essomero ddene bulala. Essomero ddene bulala tosobola kulimalayo gwe twesiga bwesigi n'oleeta abaana bo abo be mulaba batambula doza builders abongerako ku mutindo gw'essomero lyaffe. Eno gy'olaba waneeno eno yonna nursery, ate era nga tulina n'ebisulo mwena abava ewala. For those ones coming from far ng'ogamba omwana oyagala abeere ng'asula gy'asomera, yes, ebyo byonna tubikolako. Tulina ebisulo by'abaana abalenzi n'abaana abawala at all sizes. Tulina ebisulo by'abaana abalenzi n'abaana abawala at all sizes. Nga bw'olaba eri kalina gy'olaba waggulu kuno kwe kuli abaana we basomera, abaana we basula, abaana ab'obuwala. Jangu tugende. And this is the director's office. Abaana bali mu class, bear the noise. Abaana bali mu class bali kusoma, you can bear the noise with us. Nga bw'olaba eno kalina gy'olaba waggulu paka wansi wonna, kalina gy'olaba waggulu mpaka wansi wonna. Ebyo nno by'ebisulo by'abaana abawala. Gwe leeta omwana wo
omuleete wano eno tugenda mulabirira bulungi. Like I told you, I'm at one of my daddy's schools. I'm the daughter. Yeah, I'm the daughter. Sisobola kulagirira kintu kikyamu nti olw'okuba nkulagiridde waffe nedda nkuwadde ekintu ekigenda okuyambako okubangula omwana wo oba muto oba muntu mukulu. Omwana waba yakulemerera tomusobola ayina eddalo igwe okwata weekwate kuffe tugenda mukutera mu line. As we go, maybe you're not okay. Essomero lyaffe liri ku mutindo wetuuka kutalo ng'onyiga. Essomero lyaffe liri ku mutindo kakati eno yonna tuvuddeyo likyali ddene tuteyongerayo pakero waggulu. Tulina ebintu bingi nnyo bye tugenda okubalaga eby'enjawulo. Tugenda balaga ebintu bingi nnyo eby'enjawulo. Bo mwenna abaagala okuregisteringa ku Ritha Islamic High School bw'olina kuteeka mu comment n'ogamba ize essomero lyabwe eryagala. Essomero lyaffe emisale mitono ddala kubanga amasomero gaffe gonna agasinga munnange tubeesinga nnyo ku bantu abatalina mwasirizi. Abantu abatalina mwasirizi abaana bajja okuva ku breakfast ne balya lunch wabula ne balya ne supper. Ebiseera byonna ennaku zonna banaaba bulungi, basula bulungi ku mifaliso bitanda, banaaba bulungi, toilets nnungi ddala. Ate era tubakkiriza abo bonna abalina abazadde baabwe ne bajja ne babakyalirangako ku visitation days. Tutandise. Yes, Sheila Adita here, eh? Tukyayongerayo tukyali ku ssomero ly'aba Sheila Adita. Like I told you, this is one of my daddy's schools. Tulina amasomero gonna okutandikira ku primary, secondary, tulina n'abo aba university. Yes, tulina n'abo aba university eri bulungi nnyo erimwe abeetaaze okujoininga university. Bw'oba otwetaaze ogenda kujja mu comment box ongambe Adita munnange essomero lyamwe ndiwegombe njagala kuleetayo mwana. For those mwe abali e Bulaaya tubawa favour eno nti omwana wo ogenda muleeta yadde nga toyina ssente, you speak with my dad n'omugamba munnange seeka nze embeera yange bweti ne bweti siinawo ssente naye njagala omwana wange asome. My dad is going to give you an ear. Aleete omwana wo asome wabula gwe omulimu gwo ojja kuba ng'olambula ku mwana. Teekako n'okuteekayo obusente obusaamusaamu obulaga nti yo a caring parent. Mulimu abaleeta abaana ne mubasuulira kitange ne mwerabira nti munnange omwana wuwo tagenda kubeera muganda wange, tagenda kubeera mwana wa tata wange. So tubasaba bwe muba mutuwadde abaana kill time ojje obeere nga olambula ku mwana wo olabe embeera kimweri. Naye nga kyemmanyi bw'oba otuwadde omwana wo agenda kubeera mu mbeera eyeegombesa, embeera ennungi. Essomero lino amasomero gaffe gano galereze abantu bangi nnyo ne b'otasobola kuba ng'osuubira. You can show them this side olabe tetubagamba nti abaana right now they are in school. Tulina abaana right now bali mu makulaasi gaabwe basoma bonna abasinze. Tukyali ku masomero aga wansi bano ba primary nga bwe okugambe tuddi ddala kuva ku nursery paka ku secondary. Tulina O level ne A level. Wano eno tutandika okuva wansi paka ku kibiina ekyomusanvu. Ate era nga essomero lyaffe liri free registered. Tulina center number abaana we bakolera ebibuuzo. Tetwewola center number, tulina center number abaana baffe bonna we bakolera ebibuuzo. Jangu tubeere nga tweyongerayo kwata eyo side yonna basobole okugiraba. Side yonna gikwate basobole okugiraba bulungi nnyo. Abo bonna abali interested okubanga mutwegattako. We are still in the process of building essomero lino okubanga tulimaliriza libeere ku mutindo ogw'ebbeeyi ekyasinza okubeera amakulu. Nga bwe nabagambye nti essomero lyaffe liyina amazzi. Tuyina amazzi. Abaana bammwe temugenda kubasanga, temugenda sisinkana baana bammwe nga bagenze ku luzzi, temugenda basinkana. Abaana bammwe tubaterawo tankers ennene nga zino. Tulina tankers nawo eno tanka yakubiri. Tulina ne nayikondo ze basunda okugyamu amazzi. Abaana bammwe mu ekyo tubeewaza baana kubasanga nga bayenjeera mubasanze eno mubasanze eri mubasanze. That is the reason tubaterawo tankers zino eno basobole okubanga bo kennyini beefunira amazzi. Amazzi tugajja ku luzzi olwaffe nalwo si lwa neighbor. Oluzzi olwaffe as we go up.
Kakati eno tutuuseeyo bulungi. We started with a secondary level right now. Nga bwe nabagambye nti ekifo kinene nnyo tetugenda kubanga tukimalayo, and you've seen that we are in the process of developing this school at their highest standard. So if you're interested, like I told you, if you're interested to be part of us, please bring your kids. We'll take good care of them, and as well as giving them the best education. You don't have to worry about anything or anything. You don't have to worry about anything. Just bring them, register with us, and you leave, sit and see the progress. Bannange mbayise ku ssomero eryo mujje mubeere nga mutwegattako eri mmwe n'abayina abaana. Muleete abaana bammwe basomere ku ssomero lyaffe. Tugenda bawa the best education and the best care. Gwe wenna ali e Bulaaya ng'onoonyeza essomero ly'okuweereramu omwana wo libuze. Essomero eddungi ery'okuleetamu omwana wo ly'essomero lyaffe oba ge gamu ku masomero gaffe. Nga mu ekyo omwana wo ajja kulya, anywe, yeebake, ayambale, azanye, asome eddiini, ate asome n'emisomo egy'obulijjo. Ku bbeeyi ensaamusaamu gwe ky'olina okukola kwe kujja n'oregistering omwana wo n'oyogera n'abakulu b'essomero n'obategeeza obuzibu bwo. Era n'obategeeza ky'onoosobola okukola n'ekyotasobole kukola. Mu ekyo nga twewala ki? Nti twagala ne tumanya omwana ono alina abazadde oba talina. Jjukira nga bwe mbagambye nti amasomero gaffe gonna agasinga gali ku level oba gatambulira ku level ku musingi gwa ddiini, ate era gatambulira ku level yabo abantu abatalina mwasirizi oba abateesobola bulungi. So mujje mutwegatteko. Insigadde yenze Shira Adita.